Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okumanya gy'otulabira kyokola kya mutawaana naddala ggwe eyamala okusubscribinga ku channel yaffe atanaba kubanga osubscribinga ku channel eno kirira nsawo olabe ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification abere nga tomisinga nsonga yonna. Nina wano message ezaabamu ku bannayuganda abayina enzikiriza yaabwe abayina endowooza zaabwe era nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo bino njagala nsooke ne disclaimer ebigambo by'ogenda okuwulira essaawa eno yennyini si bigambo byaffe si bigambo bya mukutu guno wabula bigambo by'abantu ssekinnoomu. Omukyala oyogolaba ku screen yo amanyiddwa nga Honorable Joyce Baagala Ntwatwa akiikirira Mityana ng'omubaka omukyala Mityana District Woman MP. Ebigambo bingi bizze byogerwa mu bimanyi wano ku Redzone TV buli ekibadde kijja tubadde tukikuwa. Waliwo interview eyamukoleddwako mu nnaku si nnyingi eziyise n'abaako ebigambo bye yayogedde ebitaasanyusiza bantu jjukire mabegako era yavaayo n'ategeeza nti Mityana okuwangula teyeetaga kadi ya NUP era bannamityana ne bamugamba okke ogambye teweetaga kadi ya NUP katukulinde tulabe. Redzone TV twali wano ne tubikuwa ng'era buli otero kikola ate era nga tujja kusigala tubikuwa. Kaakati omukyalo ono y'omu ku babaka ate nga ba NUP naye nga baakalambidde ku nsonga y'okuteeka omukono ku kiwandiiko oba ku petition egendereddemu okubeera nga ejjako oba ejja mu office oba okusenchalinga ba commissioners ba parliament. Joyce Baagala Ntwatwa y'omu ku babaka abakyakalambidde newankubadde ng'abantu bakiikirira bamuteeka ku nninga enkya n'eggulo nyabo sayininga tetukkiriza mu kulyanguzi nyabo sayininga parliament yonna ababaka basinga obungi basayininga. Omukyala tayogera bimala ku nsonga eno. Njagala okuwa ebigambo by'abannayuganda gwe munanga ali ku Redzone TV abamu ku bannamityana abamu ku bannankyukakyuka nga balina kye bagamba balina message eri omukyala amanyiddwa nga Joyce Baagala biwulirize naye nga bwe mbikuwa nyongera okutegeeza ti si bigambo byaffe si bigambo bya mukutu guno wabula bigambo by'abantu ssekinnoomu era boogera ndowooza zaabwe wabula ffe wano nga Redzone TV ffe tuli ddoboozi erigenda okuba nga liyitwako okubeera nga lituuka eyo ggwe gy'oli gy'osinza okuba nga gy'otulabira kati wuliriza ebigambo bino then nzije tubeere nga ate tweyongerayo mpola mpola. Je tuli oli otya ssebo katusubire naawe oli bulungi. Nze no kusonga eyo eya Joyce Baagala Joyce Baagala twakuvaako wabula bannamityana bookikirira kati ansi esigadde mu mikono gyabwe oba bakongerayo oli enguzi oba bagamba ekimala Joyce Baagala tetukyakwetaaga. Omanyi bantu mwe mugenda ne mwesiriwaza ne mwerabira ewajje muvudde. Kati kino nze ekimbadde okukakasa nti butuufu Joyce Baagala kaali kabadiko n'ebyo bye wakola mu NBS gye wali osomera amawulire olyoke ojje mu Nuupu ofunemu ki kaadi musobole okwegatta n'empuuga mulabe engeri butya bwe munasanyawo ki ekibiina kyaffe ekya Nuupu. Wabula ate tetugenda kulinda kutubolera mukulembeze. Joyce Baagala buli muvuyo buli fujjo olikoze kiki muli kyofa ofa kinensi ekyakusuka entegeera otula wasi n'ogamba nti butuufu ekintu kino kyansuuka entegeera leka nkyesonyiwe ababitegeera kambaleke babitegeere. Kati gwe Joyce Baagala ife twakujjako omukono ne bwaba bbaawo mpuuga tukimanyi tosobola teekako omukono kubanga mpuuga bbaawo bwe mutyo bwe mubba. Okitegeera Joyce Baagala gw'omu ku bikazi ebisirusiru. Okitegeera omukazi aleka bbaawe nagenda nabba embuzi za banne ate nga ajja n'azisala nga baana be balaba ne yeerabira nti enkeera abaana bano bagenda twala akaze kano ke balaba nga kitaabwe akola ki akola ewa newa ne bwogenda mu byawandikibwa. Ekirala Joyce Baagala oba bannayuganda bwe mutulaba mutuyita basiru oba bwe mutulaba mutuyita abatategeera nene mwerabira nti tutegeera ate era tulabira wala ddala. Igwe Joyce Baagala ne bbaawe mpuuga mwabavaako abaana abaawambibwa
18 abatalabibwa omuli John Bosco Kibalama, Damulira, Michael Bayani. Kubanga Banamityana bwe mutebereremu ne mugamba tatumulekeyo, that means n'omulala aligendayo nga temukangabudde Joyce Baagala n'ajja gamba ndaba era oli yakikola tebalina kye bamukola. Ye kirala mujje bye bikazi bikulu byewumuzeeko okitegeera. Gwe n'oba mukazi mukulu ng'okyabba, okyakulupya, okyakumpanya bannange. Obukumpanya bwammwe bususse. Ndi wamasi genda kuwakoola Banamityana. Abo babaka abo balaba bwe bamala okubalonda tebafaayo okudda mu constituency zaabwe. Nze n'ekisingira ddala okunnuma muli n'empulira nga nnuma oluusi ng'aliwo n'ebintu by'otayagala kwogerako bwe butatunuulira bulumi bwa bannaabo. Okimanyi nti nabo abantu tebalumirirwa. Oyo Baagala yakagenda wano mu palamenti yanditunuulidde zaake bannange emiggo gyakubiddwa. Niyinza akalowooza singa yali ayagala kulya ssente mmeka ze bandimuguze atunule okuva mu Arua ng'ekintu kitandika zaake emiggo gye baamuligita. Mpaka nakati ng'akyawalanibwa buli bamulabako baagala kumukuba kumutta. Naye obulumi bw'abantu tebabulaba, tebatunuulira bulumi bw'abantu bwe bayitamu. Golowooza zaako abantu abo abalowooleza ki? Muli yadde kale abatayogedde balowooza nti bezo ssente basobola n'obbagula ezisinga awo. Ye balowooza bo tebazaagala. Naye bagamba katugume tujja kutuuka ku kinene. Naye abaakajja kati oyo Baagala yakajja wano jjojjojjojjo. Nze kisinga okunnuma butalaba bulumi bwa bannaabwe bannange. Kikisinga okunnuma muli mu mutima. Ate olowooza obulumi basobola okubulaba nga byagendayo kwenda nakweyerusa. Ebikazi bino Bano Redizoni balamusizaako nnyo. Musiibye mutya bamikwano abooluganda abako mwenna balamusizaako nnyo buli bugyasinzidde mwebale gye mutuusizaako engalo mubale kukola ate mwebale kwagala nsi yammwe. Mukulu Patrick tubiddeko nnyo ono gwokola gwa ttendo okutuusa ebirowoozo byaffe. Mukyala Joyce Baagala teweewozaako maama. Ffe twakuleka twakwesonyiwa twakuleka kinene kyawongo naye nga tukulaba. Tosayininga. Okusayininga kwo kubadde kugenda kukola amawulire naye ate obutasayininga tekukola mawulire. Mwe abakulembeze abazimbe mmwe Mengo be yazimba, Akina Mpuuga, Seggona, ono Mwanga Kivumbi, Aisha Kabanda, temusayininga. Kwa mugenda kukola amawulire ate mutumalire ebiseera nti ate mwasayinize wabula obutasayininga ffe twabavaako tubame temujja kusayininga. Mwenna mwe muwagira bubbi muli babbi. Temulwanyisa Museveni muli babbi. Mpuuga alidde obukadde 5 tumubikkiye tuzibirize eriiso nti ate owaffe omuzimbe. Mwe abakulembeze be bazimbisa ensogasoga tetubeetaaga mukimanye era buli omu atemye ku munne nti bali baatukuwa baatugwamu. Ffe twagala kubeera na Uganda etaliimu nguzi, etaliimu bubbi, etaliimu bulyake, erimu obwenkanya. Ye Uganda gye twetaaga ebeere ng'ensi endala zonna endala. So temugamba mutwakuwa Museveni ng'omuntu talina buzibu ne sisitimu ye gyakola nammwe gye mutambuliramu ate mugamba tulwanyisa Museveni. Mumulwanyisaako ki nga nammwe muli babbi? Mwenna tubakoonera wamu tetwagala kumanya ebintu byawufumukko. Mwana bino ebikazi bigenda ne birowoozo batu biriko nnyo. Kati n'olabako ka Aisha Kabanda
Bannaye bwe tubayisamu amaaso nyawo mukyala baagala awoza mbu tebajja kubeera asijja kusayininga tebamukulembeza ekitiibwa Mpuuga. Tetugenda kuwa muntu n'omu kitiibwa, tetugenda kuwa muntu n'omu kitiibwa. Kino kijje ku red zone. Tetugenda kuwa muntu n'omu kitiibwa nga tokyewadde. Tetugenda kuwa mubbi kitiibwa, tetugenda kuwa mutemu kitiibwa, mukenuzi kitiibwa, muliwanguzi kitiibwa. Ffe tetugenda baba bitiibwa, ffe twabazimba. Mutwesonyiwe mugende ababazimba bawe ebitiibwa byammwe byabazimbiramu. Ffe tumanyi ebitiibwa byammwe byabazimbiramu, tetwaliyo. Tugenda kubambula ekisoboka kyonna. Bwe tubanga kyetulwanyisa ate mmwe kyemukola mujje tubawe ebitiibwa. Mukyala baagala nkukakasa nti newabeera kitanga nzaala nga mubbi nga kinwanyisa kyakola nga nange ntulwanyisa Uganda eteere nga yeyagala kwekkusa, naye ekitiibwa kijja mmambula. Ak'obuzadde kajja kudda wabbali ngende mwetondere, naye nga wano maze mwambula. Akina Aisha Kabanda ate Aisha Kabanda gwe wabula mmwe wenna mmwe babbi temusayininga. Aisha Kabanda oli jjajjange. Naye mukazi gwe eggombolola eyali emaze ebbanga n'ebbanga ng'eriko akatale akamaze emyaka n'emyaka wakasendawo. Mwana abakulembeze bye baazimba eŋŋombo ye ya Museveni twalwana twazimba tubeere ku ekyo baazimba. Tekigasa kuzimba mu nnyumba katugaze ogera kuzimba nnyumba ya kalina omusinyo otekamu settaala. Kati obuzibu bwe buli nti tetukwatagana, obuzibu bwe mbulaba tetukwatagana nti bali bazimbe ate ffe tetuli bazimbe. Bali yabazimba yamme kye yabazimbira, ffe tumanyi kiki yabazimbira. Babitiibwa mukule nga bwe babazimba, mukule mwekwatekwate mpolampola mweddaabirize oba muddeyo mu DP buloko zammwe gye muneeweera ebitiibwa, kubanga mu kubazimba ne babasomesa n'ebitiibwa ffe tetubitegeera. Muli mu kifo kikyamu, tujja bayisaamu eggaali mutuviire mugende wa Museveni wamwe oba yabazimba oba ani yabazimba muddeyo. balowooza tukyali mu buzabuza waabwe. Omanyi ebbanga liise nga batuzanya buzabuza, okitegeera. Kati n'oyo Joyce Bagala yalabira ddala bw'ajjira mu DP talina wasobola kuyita, naye nga ekiri mu ye munda akitegeera, amanyi kiki kyali. Amazima gali nti tetugenda kwatagana era tetukwatagana. Sisanga bagambye nti babazimba tefe tetuli bazimbi, tetwetaaga bazimbi, okitegeera. Tetwetaaga bazimbi wabula tugenda kwezimba. Tetuli bazimbi ate tetwetaaga bazimbi wabula tugenda kwezimba. Ano osobola okungamba nti oli ku opposition oba owakanya oli, kubanga singa eŋŋombo ya Museveni twalwana twateremundu twalwana, singa eŋŋombo eyo teri mu Uganda yandibadde yakulaakulana. Naye buli avayo twalwana n'alyoka yeekolerera na famire ye kubanga baalwana. Kati ne bano kye baagala otuteekamu nti bo bazimbe n'emmengo, that means balina okwekolerera bakolerere n'emmengo, tebafa ku muntu wa wansi. Naye ngeno omuntu wa wansi obonaabona. Twakoowa oyo twalwana oyo twazimbibwa, mugende gye babazimba gye muba mubeera. Ffe muleke tulwane byaffe tutereze eggwanga lyaffe, okitegeera, kubanga etwalwana etwateera emundu eyo etunze Uganda mpaka gimalawo. Muddeyo gye babazimbira temutumalaako mirembe. Mufaaki n'ensi. Muddeyo gye babazimbira no tetunnabalumbayo, eyo gye babazimba tetunnabalumbayo ate era tetuli balumbayo, kubanga ffe tetwagala bazimbi
ate tetuzimba, tetugenda bazimba ate tetwagala bazimbi, wabula ffe twagala balwanyi abalwanirira eggwanga lyabwe mu mirembe, abagala eggwanga lyabwe mu mirembe. Kati mwe abazimbi muddeyo gye babazimba, abalwanyi batwalana twalwana ffe abalwana muddeyo mu ddwaniro, okitegeera. Kati naye ababaka bandibadde batubalamu amagezi. Kaleero Joyce baagala yandibadde nga lwadde baagalana n'empuuga, bandibadde ng'ebimu abikkako n'asayininga n'amugamba munne nasayinize lwa kibiina, naye bw'aba takikoze tujja muyisaako eggaali emuyiteko kuba tumumanyi. Bwebangi tubamanyi bazze bakola ki? Kuba ne pulezidenti yatugamba mujja balaba lwa bikolwa byabwe. Kati awo tetwewuunya nnyo ki kye bakoze. Ffe tuyisemu buyise bakola ki? Bangi nnyo baboogera, tujja bazuula mpola mpola. Nze nno ku kyabaagala emmanga simanyi yaani Joyce baagala oyoledde mukyala wa Mpuuga, kati teri nkima esala gwa kibira, naye ate atuyambe tadda ku mukulembeze waffe Muvoola. Bw'aba ye awulira ayagala kudda ku sayidi ya bbaawe Mpuuga agende. Bino si byakwesooka bye tulimu, tuli mu struggle. Era agende ndaba bagenda kukola ekibiina, bagende bakikole, kitegeera ne beesonyiwe Nuupu. Wabula omwaka gumu kaadi zaabwe ziggweko, kati bannamitiana be bamanyi oba bamukomyawo oba tebamukomyawo, naye tumusaasideko kubanga yakayingira ebyobufuzi, naye ate bawa agenda kuwera ng'akoze eki nga yebbise mu kinnya. Pata munero lyavaayo agamba Nuupu tera bakulembeze Mengo bayazimba kitiibwa, Nuupu tugivudde. Mugiveemu. Nuupu ya Uganda yonna, people power manyi ga abantu banna Uganda bonna, mugiveemu. Tetusimbuka Mengo, kino mukitegeere, tetusimbuka Mengo. Si ffenna nti nno ffenna tuva Mengo, olaba nammwe abava Mengo mwagiryamu olukwe, tetugenda kubawa bitiibwa. Beba Mengo yabazimba ate sisuubira nti wali yabazimba Mengo n'abazimbisa emiwulenge nga mmwe. Mutwesonyiwe mu Luganda, mutwesonyiwe. olaba muganda wange, olaba Super Lady, omukulembeze yatugamba ababaka baalemererwa okutegeera obwakabaka n'ensi. Ono Kyagulanyi teyajja ku bwakabaka, yajja kutereeza nsi, nti singa ensi eba eteredde obwakabaka bujja kubeerawo emirembe n'emirembe, amiina, naye ensi bw'eba eyuuga nga kati bweri, kati obwakabaka buliriddawo essaawa eno nga ne kabaka tebamanyi gy'ali. Tebatusiriwalirako, oyo baagala abalinganga bba abatayiwangako ku musaayi abatazaalanga. Ago ge gakazi agakulu ageebuza amagezi, ne weebuuza kye gakima mu paalamenti nga tokitegeera. Bw'aba agamba mbu nno tetuwa Mpuuga kitiibwa, nze mbuuza ye Mpuuga ekitiibwa akyewa? Wano babadde beesibisanga obusuuti, nze njagala obbabuulira, nze Mpuuga namukubiramu ebituli. Oluvannyuma lwe baavaayo nga boogera ku Basseggirinya nga bakyali mu kkomera, Mpuuga alyoka aveeyo agambe mbu nno mmwe muli bafuutu soja, simanyi ffe tulina obbategeera, simanyi tulina obboogerera ng'ali ku katuuti ayogera. So n'olunaku olwo enkuba yali etonnya. Bannange Mpuuga ebigambo byavaamu mbu bano simanyi baleekaana buleekaanyi, simanyi mujja kuvuma munaafuga baani. Nze olwo olunaku ebigambo bye yayogera ne yeerabira ekyali kiriwo essaawa eyo ng'abaayogera be baali abatuufu, nga baali bakuba mu bituli bye baali boogera nga bye byali ebituufu era bimaze bibino ne bivaayo. Lwe nasikoowa, lwe natuuka ne mukubamu ebituli ne mpulira nga nkeesi,
ng'era simwagala nze nga ne bwakusemberera mukulembeze nga mpuga mulabamu ebituli nga ndabira ddala ng'ayagala ommuwa akatwa. Oba oli bbaawe oba si bbaawe ffe tebitugasa kuba tebaabasindika agenda kweyagala mu paalamenti nakweweeweeta. Ffe tebitukwatako bakole bye twagala, bye twabasindikira okukola. Tetwabasindika bo kweteeseza wabula twabasindika kututeeseza. Kati ekiteeso bwe kiba kizze nga waagala mikono, siraba lwaki baba bagiremera, lwaki baba tebagiteekako. Tetubatumangako kulya ssente nti kubanga bajja gamba yii naawe n'oteekako omukono nga naawe nakuwaako naawe walya naawe nkwogere, ffe ebyo tetwagala kubimanya. Bandibadde bagezi nnyo buli omu n'ateekako omukono. Ate basiru, nze ne bwe mba nalya ssente bannange ekyokuteekako omukono neebuzaabuza kuba teriyo agenda kujja mboggolere. Ate nga ye yaali emishoni ye kati wano ekibuuzo weekigira okitegeera. Mengo bwebanga ye yabazimba kutta kubanga bwe muba mujjukira n'esaaga eyaliwo nga bakwatira omukulembeze ku kisaawe oyo Mpuugo nebamanga ekisiraani gwe. Kale nze mbabuulire, mulaba Sseggona nze simuyinaako busungu nnyo nga bwe nnina ku Mpuuga kubanga Sseggona mulabanga yabulamu katono nnyo. Sseggona muganda wange nkubuulire kati nno nkubuulire toseka kubanga ali eby'emmengo tetugenda bitegeera. Kati Sseggona todamutegeera. Olunaku lw'ogenda okutegeera Sseggona ojja kumanya nti naye butuufu nze yali omukyamu. Omma musibye mutaba nankyukakyuka mugyebale mwebale kuteesa banze nsanze emiramwa gyawedde dda ey'okuba live ni beebazizza enteesa gye muteesezza. Twetaagira ddala Joyce Baagala nange ndi w'emitiyana naye tadda Joyce Baagala agende ne bbaawe bagende mu PPR kye baakoze niffe tetwamukooye.